Omuliro guno gwabaluseewo ku ssaawa nga 8 ogw'ekiro gwasaasaanye era ne gusaanyaawo amayumba agawerako, amaduuka n'ebintu eby'omu nju ebibalirwamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi. Okunoonyereza ekyavuddeko omuliro guno kugenda mu maaso, wabula ng'okusinziira ku Christopher Katamba DPC wa Jinja gwandibanga gwavudde ku masannyalaze. Kubanga mubaddemu nnyo illegal connections oba okweyunga ku masannyalaze okutali mu mateeka. Nzimba mbi yaleese okuba ntwaluzinza ebintu bingi n'okuba congested mu kafo kamu, ebyo byonna bye byaleese okuba ntwafiiriddwa ebintu bingi. Ekifo kino kyenjogerako tekirimu plan ya kuzimba era bw'okitunuulira si kirungi eri obulamu bw'omuntu okubeeramu. Katate wano yafukanga kisaawe bantu we balwanira bakubira kerere. Kati wetubeera muli munda tetukola ki? Tetutegeera kituufu nti kyekiriwa. Kati tuwulidde kerere ntulowooza bye byawulijjo. Kati oluvannyuma tuwulira twagamba nti omuliro gukuttewa, batugambye omuliro gukuttewa Shagi. Abantu abawerako basobodde okusimattuka n'ebisago yadde nga tewali yafudde. Abamu ku bantu abakoseddwa omuliro guno bagamba nti baafiiriddwa ebintu bingi era nga n'ebyo bye basobodde okutaasa byabbiddwa. Abamu ku bantu ababadde beefuula nti baddukiridde embeera. Abantu ne tutandika okulabika tufandika okufulumya ebintu abantu babitwala, tufulumya buli kisula wabweru batwala, buli kisula wabweru batwala. Olidde era okutuuka n'essaawa zino tulimu embeera si nnungi gye tuliko. Abantu bangi basobodde okusevinga ebintu byabwe naye eky'omukisa omubi nti ate byabadde basevinga enkuba nti obudde bwabadde kiro ebimu biba nga byabuze. So naye ng'era n'ebyabuze mu butuufu bye bitono ddala.